kurwanyisa kankubulira ekino mugezi baana b'NRM mulekera okusanyuka nga bali mu kuwamba abantu mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo nyinza okibagamba nkiddemu amagezi gazze. Ab'NRM mulekera okusanyuka nga bawamba abaana b'abantu balinyirira eddembe ly'abantu. President Museveni wandibadde omulago ng'olaba Cancer Institute mulimu ebyuma ebikebera. Ndabye akatambi k'omuvubuka ono ne ngamba abantu abawagira NRM singa bonna babaamu n'amagezi agasobola okwawula ekibi ku kirungi, ekirungi ku kibi, kuba teryagaana muntu kuwagira NRM. Naye ekinyiiza oba ekikwasa ennaku kwe kubanga omuntu tasobola kulaba nsobi nga ne kyolaba nti nno kibi oli yakiraba nga kirungi. Olunaku olwajjo ababaka ba NRM mu Parliament bagenze ne basinkana mwami Museveni wakati mu kusala entotto butya bwe bakyusakyusa mu ssemateeka okumukolamu amendments okulekera kooti y'amagye okuwozesa bannansi ne bw'oba toli wa magye. Era kino bakituukiriza ogenda beera ng'obifuna. Olunaku olwajjo twalumazeeko nga poliisi n'ebitongole ebyokwerinda nga beegasse wamu nga basazeeko ekitebe kya NUP wano e Kavule n'eri e Kamwokya era ne badistroyinga ebintu biyitirivu bingi nnyo. Tebakomye okwo n'olunaku olwaleero bakedde Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ateerayo obubaka n'agamba nti nno yet again regime eno ey'abakanywa musaayi ekomyewo ku kitebe kyaffe ogenda maaso n'okukola ebintu ebiri illegal munda mu promises za Kavule nga bwe bakikoze olunaku olwajjo. Olunaku olw'eggulo bamenya amadirisa enzigi zonna ne badisconnectinga internet yaffe CCTV camera system zonna ne baziggyako, amasannyalaze ne bagaggyako, n'ebitundu ebiriraanyewo byonna ne babiggyako amasannyalaze. Agamba nti tetumanyi kiki kye bateeka ku kitebe kyaffe, tetumanyi biki bye bateekayo munda, naye tukimanyi nti waliwo bye baagala okuteekayo oba bye bateekayo. Agamba regime eri wakati mu kutya, naye ffe tetugenda kutya era tetugenda kutiitiira. Olunaku olwajjo nabadde ndaba omwogezi wa poliisi Kitumu Lushoke yavuddeyo n'agamba nti nga bo ab'ebyokwerinda basazeewo okubeera nga bakola search ng'era ensonga gye bawa mbu ekibiina kino kyalabikako gye buvuddeko nga kitendeka amagye, nga kitendeka abasirikale. Kakati y'ensonga lwaki bagenze basobole okubeera nga bakola ki? Bagenze basobole okubeera nga banoonyereza biki ebyo. Njagala kusooka kuwa Lushoke then emboozi tuyina nnyingi olunaku olwaleero weekuumireko. Musibe mutya wonna abatulaba. Leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu ne ebitongole ebirala ebikuumaddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri e Kamwokya nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba nti baadde babikoleramu ebintu ebitakirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda. Era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko.
mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo ye mwogezi wa poliisi agamba tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu ssaaki eyo. Bajja kuba banjulira eggwanga biki bye banaaba bazudde era bye banaaba basanze ku bitebe ebya NUP bino ekamwokya n'ekavule. Wali His Excellency akugambye tetumanyi biki bye bali mu kuplantinga mu nda eyo. Oluvannyuma lw'okuggyako buli kimu tetumanyi. Omwogezi wa poliisi akugamba tujja babuulira bye tunaaba tuzudde oba ebinaaba bivudde mu ssaaki gye twakoze. Basooka kuyingira ne balyoka beeyanjula. Basooka kuyingira ne balyoka beeyanjula. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, njagala kuwaayo akatambi kano kamu bwe kati then nzije tweyongereyo. Amondi muwagizi w'NRM eno video ngikoledde abantu just mugisharinge batuukeko. General Museveni ne CDF Muhoozi ndi w'NRM, Museveni ndi w'NRM, ekyo mukimanyi bulungi. Naye bwe tulaba bitatambula bulungi mu ggwanga tuvayo ne tubogerako ddembe lyaffe nga Bannayuganda. President Museveni gwe Commander in Chief, General MK gwe CDF w'eggwanga, mwabavunaanyizibwa ku bintu byonna ebyokulwanyisa. Kankubulyeyo kino omugezi, baana b'NRM mulekera okusanyuka nga bali mu kuwamba abantu mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo nyinza okibagamba nkiddemu amagezigazi. Ab'NRM mulekera okusanyuka nga bawamba abaana b'abantu balinyirira eddembe ly'abantu. President Museveni wandibadde mulago ng'olaba Cancer Institute mulimu ebyuma ebikebera. Nze okulaba omusawo owaayo emitwalo 5, okuteeka mu sikaani owaayo emitwalo 5, okujanjaba owaayo miliyoni 3.5. Ezo z'ensonga eziruma Bannayuganda. Kola ku ebyo va ku baana ba NUP. Museveni oswara naye tokimanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kati Museveni Bobi Wine buli bwavayo n'aduumira abaana n'abagamba kimala tugende ku kubo onaabakolera ki? Tumwine yagamba shoot and kill tebaagwayo, naye kati enamba yayeyongera bweyongezi. N'abaana abalweru bayinza okusalisa tiketi ne bakomawo mu Uganda kufiirira ensi yaffe. Eggwanga liggwawo. Kati kankubulye Museveni abaana nga batandise okwekalakaasa, nange NRM nvaamu nimbeegattako. N'amagye ge weewaanisa gavayo ne gabeegattako, gavumenti ne bagimaamulawo. Soogedde mu bubi. Bw'oba nga tosisaamu kitiibwa ky'abanansi, omunansi talina bano abaana b'okwata, balina abaana, balina abazadde, balina famire, balina abakazi banoonya bulamu. Kankubulye engeri gye bakwatamu omuntu. Bw'oba omwetaaga olina by'omubuuza, musamoninge mugambe enkya ssaawa 2 tukwetaaga ku poliisi, tulina bye tukubuuza. Ajja kunfumbira caayi ajje ku kooti alabe addemu ebibuuzo byammwe adde ewaka. Bano abantu b'otulugunya oswala. Bwanga bakooye ekkiriza nti bakooye omuntu n'azina obulungi ate era n'ava mu ddiiru n'annyuka. N'alima wagonda nnyuka. President Museveni abaana ekiseera kigenda kutuuka bagambe tudda mu nsi yaffe, kati tugenze kulwanirira ensi yaffe nga tokyalina kyozza. Noba onaagamba shoot and kill bajja kutta abaana emitwalo 2 wasigalewo miliyoni 8 oba miliyoni 4 oba miliyoni 2 oba miliyoni 2 oba miliyoni 4. Ekinaasigalawo kyonna temunkwata mu bubi ndi w'NRM, naye amazima tulina okuvayo tugoogere. Nyanzi musajja mukulu, singa wamuwandiikidde ebbaluwa n'omugamba kati ebigere bibyo omukubye, tolina bisango by'omutaddeko, tolina ky'omukyaginze, kati mwagala ate agende mu koota bawa babiri. Nze sinenyamu abantu babiri, gwe Commander in Chief gwakulya ebyokulwanyisa mutabani wo n'abiduumira. Akwatibwawo yenna nga wa mundu era mwabazivunaanyizibwako. Guys, ekiseera kigenda kutuuka abaana bagambe enough is enough. Nange ndi w'NRM ndibeegattako. N'amagye ge mwesiga nago gatwegattako. Tugende ne gavumenti eribezze. Olumala nga mugambaamu nayogedde bubi, soogedde bubi, njogedde amazima. Mwe abali eyo aba NRM abali mu kujjaganya nti nammwe ekiseera kigenda kutuuka ne bakwata mu muganda we, ne bakwata mu sita we, olukola otya? Please Museveni weekube mu kifuba. N'alabye engeri gye wasibye Besigye oli mu kutulugunya omuzeeyi omukadde w'emyaka 9. Omuliko omutulugunya bw'omutwale Kasanga tewe n'omuwe mamba nozimukuumire we talya tanywa.
mbeere bulungi mbaagala nnyo. Omuvubuka ono mugezi nnyo. Yes, tekijjaawo muntu kubanga wagira NRM. Ne bw'owuliriza ebigambo by'ayogedde, mwana wattu si na Muganda, si Musoga, si Mutooro. Mwana alabika either Munyankole oba Munyarwanda. Ne bw'owulira engeri gy'ayogeddemu ebigambo bino, oyinza okwebuuza ababaka baffe abatambuza ebigere ng'emitwe, abatambuza emitwe ng'ebigere, bo tebasobola kurizoninga tebasobola kulaba bintu mu ndaba ng'eyo. Ababaka baffe bo kye baakoze kwe kugenda okusinkana mwami Museveni ne bakkaanya era ne bassa kimu nkuyege bakkirize bakole ennongoosereza mu mateeka basobole okubeera nga bawa kooti y'amagye olukusa n'obuyinza obuwozesa abantu. Dino ggwanga ki? Dino ggwanga ki? Njagala kusooka kuwa katambi kano abasajja bakkiriza. Nafu abali kuyisa message ng'abaka b'NRM bagenda kukyusa bintu. Abaka b'NRM tukuma constitution kubanga fo tuvunaanyizibwako nga president akubeera ebirayiro alayiro okukuuma abantu Abannayuganda ebyembeera ebyokwerinda n'ebyenkulaakulana. Twagala obaka. Otunuulira omusajja ne weewuunya nti lwaki yalese amagezi ewaka n'ajja n'omutwe omukalu. Ali mutugamba nga NRM bwekuuma constitution evunaanyizibwa ku kukuuma constitution. Nyenga ffenna tukimanyi akawaayiro etteeka ku kkomo ku myaka lyaggyibwawo, etteeka ku bisanja lyaggyibwawo, ate ng'abo bennyininyini aba NRM be bawa ensimbi ne bakkiriza ebintu bitambule. Kati ali awo agamba mbu simanye tuvunaanyizibwa kukuuma constitution nga ddirwe mwagikuuma. Naye eva abantu olaba nga bali associated na bintu byakola ki na bintu bya kijaasi. Kuba olabye wano ekibiina ekimu president y'omu owa party emu yakoze wano parade kwegamba nga alagira ddala nti bakola bintu byamagye. So kati embeera eyo bwebaawo nga ekibiina ekivuganya nakyo kyenyigidde mu mbeera ey'okusika yalinga security y'eggwanga, siraba nsonga lwaki kiba tekitwalibwa mu court martial. Oyo ye Lwanga Jime. Lwanga Jime ali mu parliament ku kaadi ya NUP. Ali mu parliament yajjira ku kaadi ya NUP n'asala eddiiro neyegatta ku PLU. Abazze bangoberera ebbanga nabalaga n'olunaku lwe yayingira PLU. Era ali ku NRM. Era ali mu kakasa nti ekibiina ekimu ne pulezidenti waakyo balabikira ddala nga bali mu kukola magye. Kati lwaki abo tebatrayingibwa mu kooti y'amagye? Jime Lwanga y'omu ku babadde bazungira ku nguudo nga baagala ababaka ba palamenti balekerawo okuddamu okwogera ku mukama waabwe General Muhoozi. Era be babadde bawooninga Nyeko Derrick Ssemujju n'omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo. Tebaagala boogere ku General waabwe, tebaagala boogere ku mukama waabwe. Y'oyo agenze mbwe eggwanga aliwe kugamba adefendinge constitution. Oyo yake nyini ensemu kugamba emuwunyirira. Bana abasajja ob'emitima baagiteekawo. Ibrahim Ssemujju omubaka wa municipal y'Ekira agamba nti ababaka ba NRM kye bagenda okukola kwe kwekobaana okuyisa etteeka nga terigoberedde mateeka. Kati speaker ne Museveni ne beekobaana kati baleero bayise n'ababaka kukibayingizaamu. Ku Lwokubiri bagenda kujja nga balese ennongoosereza mu tteeka lya UPDF ekomyawo kooti z'amagye. Amateeka gagamba nti bw'oba ogenda kuleeta ebbago ekisooka kulitwala mu gazeeti n'osooka n'oliteekamu lyonna nga bwe linaabeera n'ofuna certificate okuva minisitule y'ebyensimbi eya financial implication bw'omala n'olisindika mu komiti ya palamenti bagiwa ennaku 45.
kati bona bonna obuwaayiro ku lwokubiri bagenda kugamba nti buziddwe ebbali kubanga eno emergency. Okudduka okutereeza kye bayise etteeka lino kyandibadde kyakuba nti one kooti we bamaze okululinga obuwaayiro nti bufu oba bamaze okukola ki okuvaamu amaanyi gandibadde kati gakwempoweringa kooti za bulijjo okuba nti ze zitwayinga emisango ate nga zirina obusobozi okutwayinga emisango mu budde. The Supreme Court is saying let that court be a subordinate court to the civilian court. Is there any contention to that? The Supreme Court is saying let there be a right of appeal from that court to a civilian court. Is there any contention to that? Kati omusajja oyo n'ebirevu eby'envi by'alina ne bugaalubindi ali mu kugamba nti waliwo obuzibu okubeera nga kkooti y'amagye erina akawaayiro akagamba nti esapootinga busapootinzi kkooti zino eza bulijjo, era ayongera okugamba nti kkooti eyo ey'amagye okkirizibwa okukola apiil ng'ogenda mu kkooti eza bulijjo. Oyo ayogera ye yavaayo juuzi gwe bayita Obore, ndowooza Obore bwe mba seerabidde, ye yavaayo juuzi n'agamba nti nga bamugamba naye amateeka gano ge mukola munaakola mutya singa obuyinza bulikyuka oba ne gabakwata. Omukulu oyo yagambye gwolaba mu kkooti awerekerwa omusirikale yagambye gagenda tukwata ddi. NRM si yakuva mu buyinza, gagenda tukwata ddi. NRM si yakuva mu buyinza. Mwami Museveni oba Jeno Museveni ne bw'anaaba afudde, Jeno Muhoozi waali ku standby. Kati mwabagamba mbu amateeka ge tukola gajja tukosa, tewali wagagenda tukoseza. Kyova olaba nabagambye nti abantu abamu bajja n'emibiri ng'amagezi bagaleseeyo. Oli najja n'ateesa ekintu, tubalabyeko bangi abateesezza ebintu wano ne bibalya. Amama Mbabazi yaleeta etteeka ly'enkuŋŋaana n'atuuka naye ne limulya ne limukwata bangi. So oyo bw'atyo bw'agamba lyetteeka bamaze oddikkiriza aba NRM. Buli lunaku neebuuza ekibuuzo era ntera kibabuuza wano. Diri Uganda lwegenda okuganyulwa, bannayuganda lwe bagenda okuganyulwa mu babaka ba NRM, basajja mmwe n'abakazi, di ensi lwegenda obbaganyulwamu, di ensi lwegenda obbafunamu ng'oggyeko okusavinga masita wammwe. Kino kya buswavu nnyo. Nkiddamu, kino kya buswavu nnyo 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 nga gye nkomezza. Njagala kubeera nga nkwa update endala. Akilewo Kivumbi olunaku olwaleero aleeteddwa. Mbadde njagala kubeera nga nfuna ku post wano. Ndowooza ebadde wa Secretary General David Lewis Rubongoya yabadde nayo wano. David Lewis Rubongoya. Okay. So odobeera nga njifuna. Agamba bw'ati nti abakulu olunaku olwajjo ekawungeezi ab'ebyokwerinda baleese brother Akileo Kivumbi mu makaage to conduct a search, era ne batwala buli kimu ekiwandiikiddwako people power, buli kimu ekiwandiikiddwako people power, era ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bawongera okumuvuga ne bamutwala mu kifo ekitamanyiddwa ng'ali wamu ne comrade owakabi wa Kyagulanyi. Baleeteddwa, kyensobola okubeera nga nkuwa ekyo kyekifaananyi n'ebbaluwa eryawo ebbali. Ennaku z'omwezi 21 lwe lunaku olwabadde olw'eggulo. So embeera bwetyo bweri, nzikiriza nkuwe kano akatambi then nkomewo. Mu katambi k'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba kakooleka Mwami Museveni ne security ey'amaanyi. General Museveni wakati nga Bobi Wine amaze okulangirira
nti bamuwadde essaawa 48 okubeera nga producinze Besigye mu kooti eya bulijjo. Ekintu ekyakolebwa, General Museveni ennaku zino atambula ne security etagambika. Security eyina entiisa, olaba abavubuka bonna bambadde ebitategeerekeka, aba SFC bongeddemu obukodyo, elementi ziriko kamera n'ebirala bingi. Ne weebuuliza wano ekibuuzo, ku myaka gya Mwami Museveni kiki ekikyamusumbuwa? Ku myaka gye, wano nkyogera with all due respect, ku myaka gye ddala kiki ekikyamusumbuwa ekimwagaza obuyinza okutuuka okubeera nga enso gifuula ekitagasa bweti? Oyinza okwebuuza ebibuuzo ne biggwaayo. Naye Dr. Sam Kazibwe ayina akatambi ke yatukoledde. Yabadde president waawa Zambia, Zimbabwe. Njagala kubeera nga nkakuwa ensi tugyetaaga efaananeko bweti. In fact, kankuwa akatambi kano ke kaba kaggalawo programu eno, then tukomewo ate n'amawulire amalala mangi nnyo togasubwa. Kankuwa akatambi kano. President wa Botswana omupya yakoze speech, banene basituka n'okumwebaza okumusiima kubanga teyeewaanye ye buwanguzi, yawaanye mukama we gwe yameze. Naga nti baneeka mbabuulire, twakoze ebyafaayo ewaffe Botswana n'emmega ekibiina ekitufuze okuva ku independence, naye nga n'akakiiko tekannaba kulangirira, nga nange sinagatta bisembayo. President nankubira essimu naŋŋamba, mukulu kirabika ontwala naye nja kuddira. Ne wayita essaawa nga ziizo n'amuddira simu nevuga nti ki president tayagala kwogerako naawe, omeze ssebo era nkuyozaayoza era ngenda kukola enteekateeka ezikwasa obuyinza, nga akakiiko tekannalangirira. President wa Botswana n'agamba twetaaga okusiima omusajja oyo kubanga ayongedde okutebenkeza demokrasi ye Botswana ne kusemazenga wa Afrika. Awo wovunamira wansi n'osaba nnyo Mukama Katonda, ate n'osituka n'obaako ne by'ossa mu nkola. Nkiddamu, n'osituka n'obaako ne by'ossa mu nkola, kubanga eddembe, bw'oba oyagala eddembe oteekeddwa oddirwanirira. Gw'alyagala. Bw'omala okufuna obuwanguzi n'olyoka oteekesa mu nkola, ebyo ebirungi by'olaba by'oteekeddwa okubeera nga ossa mu nkola. Olwaleero iffe tulinga abali mu nsi eyabula, lost world. Tulinga abali mu kibangirizi ekitaliiko atumanyi, bwe tutawuliziganya lulimi, naye nga abali wakati bannannyini kibangirizi batunuulira mmwe ng'omunyama, baagala kubalya. Ye Uganda gye tulimu. Okuwulira obuwulizi ng'oyogera enkyukakyuka, abasajja baagala kulya, baba baagala kusaanyaawo, just enkyukakyuka. Tusabire eggwanga lyaffe, Mukama Katonda abankuumire.